Omukulu Yes. ogamba olya ssebo Yendeseba. amannya gaffe Amanya bampita Salim Mubiru. okay. Salim Mubiru ki ekikwese mu kamera olunaku olwaleero what happened buzibu ki? Navudde waka olunaku lw'eggulo angezeewo ku restaurant emu bagita H&M. Olwatusooka H&M nga amaze okugula bye nadde ngeze okugulayo mu kufuluma ne nnumbibwa ggange y'abavubuka ng'ekulembeddwa Alien Skin. Ne batandika okunkuba nga ngezaako beegayirira nga mbagamba nkoze eki wabula nga tebambuulira kiki kye nkoze ne bagenda mu maaso n'okunkuba era ne bankuba ne ngwa wansi ne batwala n'ebyange byonna bye nabadde nabyo. Bwe bamaze okunkuba ndowooza ne bagenda. I didn't notice that. Abagulu Samaritan ababadde ababooda ba onlookers owabooda omu n'ajja n'ansitulawo n'anteeka ku piki ye paka mu ddwaliro. Mu ddwaliro ne basaba tugamba tugenze tugulewo omusango ku poliisi. Ne tugenda ku Katwe Police Station ne nzigulawo omusango. Ekiro ekyo kyennyini ne nzigulawo omusango Katwe Police Station. Eno reference. Olwavuddeyo ne nzija mu ddwaliro private hospital ne nfuna first aid era omumwa gwange guno gwafunye damage. Gwafunye damage era nga bantunze as you can see here. Bantunze kyekyo olwawedde nenzirayo ku poliisi nenkola statement. Kyekyo ekindeese wano olwaleero nga njagala kukuba mulanga era bye nalina gwe kikwatako. Njagala nfune obwenkanya because abantu bano bo balowooza amateeka tegakola mu Uganda. Bo balowooza ba kitalo nnyo okusinga amateeka. Njagala nnyonnyole poliisi, njagala nnyonnyole ambuulire ensonga ki yadde enkubya because nagezaako gimubuuza tagiŋŋamba. Njagala bambuulire ensonga ki eyankubizza, ensonga ki eyanzibizzaako ebyange. Njagala poliisi erage nti amateeka gakola because abantu bano bazze bakola ebikolobero bino. Batta n'abantu eyo mu kubivuligi gye balaze n'atomera omuntu out of the blue n'agenda bugenzi. Njagala poliisi etuyambe, tufune justice. Njagala omuntu ono akwatibwe because yankubye yantuusizzaako damage ya bulamu bwange bwonna. As you can see osobola okuzuumingira abantu nze mmaze ennaku 2 sirya bantu konna. I want justice. Okay. Bwe buvaayo n'otafuna justice, what's your next step in case of anything munnaye? I am quite sure nti justice ngenda kugifuna because no one is above the law. Tewali ali waggulu w'amateeka. Uganda Police nkakasa ejja kufuna abantu abo bababuulira ensonga lwaki badde bankuba n'okunzibako ebyange. Because nkakasa mu Uganda wano tewali ali waggulu w'amateeka. Bintu ki bye baakututteko? Bantutteko essimu yange, bantutteko ssente hard cash, nakalako ne wallet yange mu national ID. Ssente zaadde nga mmeka? Ssente zabadde emitwalo 48. Yes. Ate essimu kika? Essimu yadde kika kya iPhone 15. Olina obukakafu obulaga nti essimu yadde iPhone 15? Obukakafu bulina nnyina ne receipt y'essimu yange. Abiro bino mu kugwawo zabadde ssanga mmeka? Zabadde ssaawa 2:00 ez'ekiro. Yes. Okay. Na muntu yenna kuba nti avaayo kubanga akutaasa mu ngeri omu oba endala. Era nkuba n'omulanga eri management ya H&M. Etya? Obutadderetinga footage oyo because byonna ebyambaddeko obulumbaganyi bonna bankoleddwako munda mu restaurant yaabwe. Nkakasa balina cameras ezisobola okugyayo footage oyo ne balaga ensi ani mukyamu ani mulimba. Twalize wamu mu kutuuka wali mu restaurant abasajja bazze buzzi from out of the blue ne bakuba bukubi. Yes. Era nkakasa restaurant erina footage yenna from the start. Because nze nadde customer nadde ngenze kugula byakulya bansanze mmaze kugula byakulya ngenda. Alien Skin mu bantu mu kibiina kya Alien Skin tolina muntu yenna gw'omanyi oba gw'olinako mbiranye naye. Sirina muntu yenna gw'omanyi. Kuba omuntu okuva eri from out of the blue n'atandika kukuba nga tolina kye wali omukozi. Does it really make sense? It doesn't make sense. That's why I want the law to intervene.
because bankubye ne banziba n'okunziba nga sina kye bakoze. Njagala batuwa ensonga lwaki bazze nga bakola ebikolwa ebyo. So kati No, I am taking legal action. Namaze okuva ku poliisi nkoze statement. I think police agenda I am quite sure police agenda following up era omuntu oyo akwatibwe batusindike mu kooti. oli ready okufeesinga ne kooti ng'onyize nnyo. I have already intervened our family lawyer era case eno tutwagala egende paka mu kooti. We want to I want justice. Okay. I want justice for my life. Gwe ng'omuntu gwe baakubye wayogeddeko okwo ne nnyini kifo Hajji Haruna ye nga ye wayogeddemuko naye mu mbeera bweti yakutuuseeko era omuntu akubiddwa afindinga ways ez'okuba nti atuuka ku nannyini kifo. Era buno obubaka mbuweereza Hajji Haruna because ebyantuuseeko byonna byantuuseeko mu hoteli ye. Nabuuzizzaako nakoze inquiries ne baŋŋamba nti bamukwano nnyo n'omuntu oyo eyankubye. Omuntu ki? Alien Skin. Nti bamukwano nnyo. So Hajji Haruna nkuwoninga Hajji Haruna obutajjaamu footage kuba footage oyo tugenda kumunona footage oyo yagenda okutuyamba mu kooti. Footage oyo Hajji Haruna nkukubira omulanga tegeza n'ozannyira ku footage oyo waba baŋŋambye mulina obubadi n'omwami oyo Alien Skin. Saagala muzannyire ku footage oyo because oyo footage agenda mu kooti. Njagala kuyambibwa nkubira omulanga oli oyo nalina gwe kikwatako because abantu bano tuzze nga tubawulira bakola ebintu ajja ku kyo oluusi mu byalo ne batta n'abantu n'abatomera because ye wafujjo ye wakabi alina amaanyi alina buli kimu. Naffe tuli ba less privileged Ugandans tetulina asobola tuyamba naye njagala kikuno gwe gubenga gwe mulundi gwe ogusengeeyo. Njagala amateeka gatulamule. Amateeka gabalamule. Alien Skin simumanyi seetaaga namumanya wabula what I know he's not above the law. Naye munnayuganda nganze tetewali nsonga lwaki abandiisa akakanja tetewali nsonga yonna lwaki abamalako eddembe lyange munnayuganda because naye munnayuganda nganze seetaaga mumanya simusinga nako watu wonna. I don't know him on personal level.